Ciao. Tonaz Media kwetuli mwebale nnyo mwebalire ddala tubeebaza munnaye mutemugamba tubadde kitutanga anti obudde mubumanyi bwa museenene anti munnaye ow'ebuddu bwe yakuba omupira n'agamba nti kamba were ddala enseenene Nzazi tuwadde yali anyize kati ndi musajja nkulaba akanyiriko na nseenene njereere ndidde enseenene nzikiriza kati munabuddu bwajja okkiriza okola ki okubuuzaako nga mbuuzaako kyandeeke nze ndidde enseenene mwagalako nsi anti buddu era buddu era njagalayo enseenene abaayo sibaagala bazikwatibwa ki nze saagala kumanya ziriko ekigambo nti buddu amanya nga bulijjo tonasa naye abantu saba nze ekintu kyeze omuntu oyagala omwana wooli naye oyita mwagala bye biki naye ate nze mukulu tonaze ekyo tekinnuma okuba nga tonjagala naye ng'oyagala omwana I don't care nze ekyo tekindya era omuntu atanjagala ng'ayagala omwana wange nze ate simuyinaako k'oli enseenene naye bo tobaagala sibaagala kati era nawe tebampalana kajje bazikubemu gundi bamwitaani ate baba bakoze buzaako omwana ayagala enseenene era bakikoze tuzifunye bambi eno embeera gye tulimu abayiba Tonaz Media mbabuuzaako muli mutya kansubire muli bulungi mwebale nnyo abatulaba abatulayikinga kyemukola kyamaanyi abasubscribinga bonna abasharinga mwongere mugende mu maaso n'oku buli bwogendayo sharinga bantu 100 bekiri bakiwulidde benze badde tebakimanyi bakiwulidde bagenda kikola nsooka okutumirako abantu mwenna abeekumira ku mukutu guno nti mwebale nnyo mwebalire ddala bakadde bange tugenda mu Krismasi abavuga ebidduka ku makubo kasupiidi mulinyemu ku break abantu basobole okutuuka obulungi ate era mubakomyewo bulungi akaseera tuli mu kabaana kudda waka mukuume abaana bammwe bulungi abazadde nammwe abaana mwekuume bulungi kubanga muleme kuwoza abalenzi kusiba mu firimu abawala kusiba mu buliri bwekiri mukole emirimu ke kaseera nobanga muyina babayita ba maids naye ate no holiday kiba kirungi maid naye naawummula bwembanga muyina ba maid muleme kubeera nga buli kumakya mukeera kujjayo engoye ne muziteeka wali entuumu omwana n'afaana engoye ali mu kufumba sikaakuba mumusasula n'alinda kimu anti I want tea n'amuleetera caayi n'ateekaawo ekikopo n'alinda ssaawa z'emmere n'amuleetera emmere yes ke kaseera nti n'omwana oyo wadde tomugambye kudda waka naye afunemu okuwumula afunemu okweyagala agambe nti gano amaka ge malungi okukolera abawaka naye nga holiday bakolera wamu bonna naye nga embeera bwetyo tujja kutambulawo mpolampola naye nga tubagamba bannange mwongere okwekuuma mukuuma abaana bakomyewo waka nalabye yabadde Kawalaata yabadde alina wakola interview ne Junior ate Junior tamale Junior mukama amusaasi nga yabadde alina interview gyakola ng'obwana bulyoka bujja buleekaanira nga Kawala nagamba naye twawugiddwa abaana bakomyewo waka nabo bafuuse kizibu nga abanaye abazadde kati abaana babapita kizibu baawogana teri kulya katyamisana era adde balya kekyemisana keeka kyako sikategedde kekyemisana dadi nadda emisana ebikyaliwo kati kakulya kyaggulu anti oba okalya ng'omwana ali mu kisenge mami gundi ankubye kati ebyo twabivuddeko naye ennaku zino oli bulala oba nseenene ze zireese ebyo zikome bannange ng'ate tuli mu kunyonyola abantu nti omanyi nagendako ebusitema omanyiyo abantu obasanga ebusitema awo bonna balina endowooza yaabwe nga yeeyo obasanga bagula amenvu nga bagenda Busia Malaba kati awo ebusitema awo bagula amenvu bifene bagula kasooli n'olowooza balina bye batwalira ne batuuka ebusitema wali n'asuulawo ekiveera kya menvu
awaba kateyamba balalu. Waliwo ebyo bye bayita ebyebusitema ebyo. Gundi ntereeza. Tobimanyi byebusitema? Amenvu ago gagenda kukola kigayiya. Kati ebyebusitema ebyo bwe bamala biwa amenvu ago bakasooli oba byonna byabadde ne birya ne bimala ne bikuta. Emmotoka zonna teziva okwo. Nga buli omu kyaga obadde ekyo kimulesi kyekyamuguziza bino ebintu abireeta abiwe bikkute bwe bimala okukuta. Biba bidizayini. Layiro gy'ontwaleyoko. Bikolera wali eri nga kasita bimala kukkuta. Kati buli muntu yebaza lwekyo. Buli muntu yenna ayagala ebyebisiru bwonna nga y'obwongo bwe tebuli tasobola bw'aba afuluma Kampala anoonya akatale we kali ng'aguleko bikasooli. Bamanyi n'ogula ebibbo bya kasooli n'abigwa n'akiteeka. Ndi mukodo naye awo mbigulira. N'atwala n'abiwa ne birya ne bikuta kuba nti bibeera ng'ebinyakula. Buli ekijja ne kinywa ne kidduka eri ne kimumala ne kikomawo naye kasita bikkuta. Nga biryoka bitandika. Ani alintwalayoko. Tujja noonya Vincent. Antwaleyoko. Nze ndi mwetegefu ogula ebyo. Kubanga era okubeera obulala kwe kunjukiza busitema. Era bw'obeera ng'osanze nga bagaba kasooli oyo ng'oba olina abaana mu mmotoka itawo buyisi. Naye kasita bimala kukkuta. Oyinza kunyumirwa ki? Ennaku ki erikozi ko? Bise munoonyeeka ntwale. Ate nno oyinza okulowooza gw'olowooza no bitono. Ebyo bitooza bitono biyinza n'okugaziba ekkubo. Saagala kumanya. Ne bwe ntuuka mwenda ogw'ekiro naye nga ndabye ekibadde kinsanyusa. Nze saagala kumanya naawe abali ebyo. Laba owulira neighbor nfe ky'okwebaka ne kaleediyo n'oyongera okakendeeza. Kankubuuze. Olya mmere ki ennaku zino? Eya bulijjo. Yeeyo. Nakati nje. Naava mu y'ebiraka. Tunaakiwulira naye mannange. Sandijjukidde ebintu ebyo naye. Abasajja babeera bava ku booda awo wali babetrela abo. Maama nga yaleese ebiwaggo biraba biri olowooza atwalira waka. Kumba nze nange nga emmotoka wali babeera bazipima. Bw'omala kupima nga paakinga wali aleeta mpapula. Amala kupima ng'ajjayo amenvuge. N'abiwo ne bikuta. Kati bw'asanga nga bikuse nga awo nga kyasi ng'ateekawo abiwa. Atwala waka. Birabirawo menvu. Wabeerawo ebirala ebijja. Ebitanalya. Naye nga biri mu ssaawa nga birya. Wabula wanyuma awantu awo tewasulawo bantu. Tewali basulawo. Nandisuzaawo. Wanyuma. Bimba n'ennyumba z'eggwanga. Nga ngeze okulaba nti munnyonoonye. Gamba olaba omanyi n'ebigere kati nze ntambula naye era oyimirira watambula n'oyimirira okakase oba oyagala oba toyagala bibyennyini biziba ekkubo. Gwe lwaki amaaso go ne gatunula? Nedda osobola kuba ova eno nga balya bansonyiwa okugamba abasiru abagwegwenyufu babiwadde obiseera bya katolaba ng'eseera tuli mu biseera bya kasooli. Mukazi watwaleese ekibbo kya kasooli kubanga amanyawo waliwo abantu agenda baguzi. Naye amateeka wa kasooli mulimu wameka tewa mitwalo 2 dekateeta wano n'ebirya menvu ne babiwa naye kasita bimala okukkuta biri mu kuba ti efujjo berina obimanyi busitema. Omwani gwe nayisaamu oluseke nga lwebusitema. Bisobola okuziba ekkubo. Kati emmotoka zonna ne ziyimirira. Naye nga waliwo we muyitawo nga tebiriiwo. Nga byalagawa. Era bwe bibeera nga tebiriiwo bibeera bize ebbali w'ekkubo eno nga biwa ebiri awo. Kubanga bibeera ababiwa be batannalaba. Kubanga kiri ng'ekibira weebiri wali. Naye kasita omuntu akasukayo ekintu bw'ati. Bwe tofaayo. Wanje?
olwo luseke lw'ebusitema tugende maaso naye ali mugwegwe puroguramu yakulemye onnyonnyola kugamba byennyonnyola abantu tebaagala kubimanyi gwe ng'obadde tokimanyi nze obadde neemanyi byagala abaliyo abanna ababyagala balinga 100 bajje tugende ebusitema kati gwe bogenda okuweereza message babategeere ekyo balinga 100 nsaba ne puroguramu eggwere wano mbakone era baamala akatemamu n'akakuweereza ne tulaba wookatambuzizza Your Excellency sa tukweyanziza webale kufuga eggwanga lino naye bambi b'ofuga oli musajja kyogamba baafuga bagwegwenyisa naye tuleke yetabikola Tamale Junior nkutumiddeko nti oli otya weebale nnyo weebalire ddala kubanga okuvayo nga weekalakaasa abantu bakugambako ekituufu weekalakaasa olw'okuba okutolaba nti oluseke lwakoze manyi Kasuku yagambye nti bannaye oluseke kati ate luli luno ku Kasuku live mukulikeeyo mwenna abagenda okusabira mwoyo gw'omugenzi Tamale Mirundi Yosefu Senior ekyengera twabalaba mwaliyo mwebale nnyo mwebale ddala Hajjati Namyalo Kyakabi webali kubeera buli wamu akubeera nga nti buli nsonga yonna obeera nga wooli atali mu kutegeka mipiira abulayo ali bulala ali mu kutegeka mipiira ate omusambi omukulu yoyo yennyini anti oli jjajja bano ono kifu muzzukulu kati aleesa abazzukulu annyonnyola Luganda ddumalayo yogera lumu kuba lyessanyu lye lwaki oyita eyo genda mu maaso twalaba abantu bangi mu kusabira omwoyo gw'omugenzi Amelia Nambala weebale nnyo weebalire ddala yeebaza Maama Junior yeebale kubakuuma twalaba muto wa Tamale Junior omuwala yavaayo n'ayeebaza Junior n'agamba nti ebya social media byammwe naye wano waka kuva tataffe yagenda yafuuka taata era atuyamba atukole atulabirira era n'anfukamira n'amwebaza yeebale kulabirira maama nekikaaba ekyo ekiwa kiwala kito kya Junior nekikaaba Amelia Nambala n'akiwa akakadde olw'okukaaba yamuwa akakadde naye Tamale Junior n'agamba mwana tolinnya mu luseke kwegamba nalo yali alwagala alwezze mwana gwolinnya mu luseke kwe muto wa Junior kyone yalabikirako ku social media nga bayomba abo tebajja tewali yalabikayo tewali famire yali emu yekyengera bala tebaalabikayo saabalaba kwegamba socialism yatandika dda buli omu n'amaka omanyi ensonga lwaki bagamba nti omuntu bw'amala kufa ebintu bingi bifa n'okukyuka omuntu eyali abagatta yali ki era njagala nkubuulira amazima tuli wano si mu bubi abantu bayinza okukwata bubimanya abantu kati bagattagatta ebintu oba okyogedde njagala nkubuulire omuntu nga bw'olaba taata waka n'omukulembeze w'eggwanga bw'atyo bw'ali kitegeeza waffe n'amala avaako ebintu byonna byonooneka gw'omanyi ekyo kitegeeza omuntu okujja n'agamba gwe genda okole kiri oli n'agenda n'akikola ogezezzaako wabi oli n'agamba olesebulungi ekizampo zo n'ozoonoona asinaba zoonoona ogambye n'omukulembeze w'eggwanga kyefaananyiriza tekisoboka kale agezeeko tulabe Bereza mu bataata maama baani ebyo bwe bityo ebyo byendiko naye kiri ky'obadde ogereza
sebo nedda ate ye bwavaako eggwanga terisalira nga kikuyisiza bulala nedda gwe abadde oyambadde mulimu ka yero ne mulimu ka red mulimu ka bulu kulaga nti byonna ebibiina byambadde naye ate ebibiina bivuddewa olina ne newto gwe abadde akyogera onandatera ebizibu si yenkube naye nga Junior yayomba nti bamulinyidde mu luseke lwaki neŋŋamba Junior lwali lulolo olunaku ebbanga lyakubidde oluseke naye bannange ate engeri gyali muto asobola n'okkiza ebbali n'akigaba manyi tugabanire waka kubanga mutuufu behind the scene tetwamulaba naye tetumanyi obanga ayinza n'omugamba nze ntereka nze taata wammwe wano nakyo kyennyini oleeta baabanterekera bannaye bw'oteresa Junior ssente oba olesa ebizibu baabanterekera ate ekizibu oluseke lwali mu kusabira omugenzi tamala emirundi siniya ajjukira nti lwali ye birthday kubanga tamala emirundi siniya olunaku lwe baamuzaala omugenzi ate n'okusaba kwa taata we kwali no tamala emirundi Junior lwe lunaku lumu baabazaala olunaku lumu kati baali basabira omwoyo gw'omugenzi ng'ate onaakuza birthday era bwe baamala ne basala neko oluseke lwali awo nga yakikuba oluseke lwali awo yakikuba simanyi naye lwakuba yatulimba yatugamba agenda kwaniveiringa motoka tetwagiraba yali atugambye mu motoka agenda gikyusa langi agenda gifuwa langi ndala sente tezinnawera Kasukwe n'amugambe toleeta wano bya kisiru ogenda kola ki nti emmotoka eno genda bagifuuyire langi ndala kati ku lunaku olwo janiveiringi namugamba toleeta wano bintu bya kisiru gwe tomanyiire toddamu saagala bintu bya kitumbaavu ebyo olwedde oli kyaba ayagala lwaki aba kimugaana nga gogenda sebo nga gokwata eno emmotoka ng'ogifuuwa kala ya bbulu ebadde mu white ng'otugamba mbolese emmotoka empya nkusimula oluyi tomanyiire era mupulogulamu okay ndowooza so mu mbeera eyo mukulikeeyo mwenna abali mu kiseera ekyo ekyaki be baakuba oluseke nammwe mwebalerukkiriza era baaluwaayo baagadde teri yabakaka omuntu otoola mu nsawo ye naye gwe waliwo kyesitategeera kojja Kagato ne Shalom bw'obaleka mu nnyumba babiri osangamu omu afudde osangamu omu kuba bo nga bo balinga abeddiŋŋana ate Shalom bw'osanga nga yasse Kagato omuzimu gwa kojja Kagato osanga nga ne Shalom gumusi abo babiri bosanga bafudde kubanga nze sibategeera abo bo bali mulumbe bali mu kusabira omwoyo mugenzi Shalom n'agamba nti eno suuto gije Wadobi muganda wange olutalo lwali awo Zubeda n'atandika temulwana ebyo byakola yabimanyira mukazi wa Kasuku najja bannange tuswala mutemulwana naye kojja Kagato ne Shalom abo bo balinga abeddiŋŋana Shalom tomanyidde ddala nti kojja Kagato mu butuufu onamuwa ekitiibwa kyogamba ye Kagato tamanyire ddala nti Shalom yamusosonkereza yamutandikiriza ng'asirika bw'omanya nti ekyo ekyanazeezengere otandika laba kirabe naye naye yennyini afuuka ezeezengere nga bafaanagana ani abyogedde ebyo taliiwo oba taliiwo nange njogera nga bwe njagala kubanga nkubuulire mu butuufu Shalom awa ekitiibwa ani batugamba eriiso ly'omukulu awaddugala bakola ki naye waliwo byamugamba kati kyogamba ye talaba nti Shalom amagezi ge matono n'atandika mwene ate awo now you are talking nedda anti kakyengezezaako okugaa nti bonna mazeezengere abiri kojja Kagato ne Shalom oyoza n'oyanika mu ttaka kuwaya kubanga nkulaba oyoza oyanika mu ttaka obadde oyanise ku waya ate ojjeyo anti mbadde ngezaako okugamba baatugamba eriiso ly'omukulu awaddugala we kati ategeere bw'aba ategeera ng'alaba nti nno Shalom zeezengere lwaki yeetasirika n'atandika kyenenya bwenenya osobola okwogera n'omuntu ebigambo bitaano nga takuddamu n'osigala ng'oyogera
singa asirika ye kojja kagatoneyo ekitiibwa kye ng'omuntu n'agamba ekyo kyana kankiveeko Shalom tasobola kumuddira ne Shalom egyo emyaka gyegyo byayagala naye bannange Shalom bonna abantu balina ebivumo bye bamuvuma nange sibeerawo Shalom ababimuvuma ne bimufaanana baba yamuvumye agamba mutuufu mukyala we olabira ddala ng'anobakasuku yamugamba naye bambi omwana yakufa omwana anti bali ku birthday naamwe banaye omwana yakufaanana emimwa era gyokka gye baalaba gye yamufaana n'agamba mme byokola biganye kangende omwana ng'afaanana emimwa gyange tekimugamba kyogamba mibi mu byonna byolabye byanfaananako emimwa bayibawe ye baba bamukwogeredde emimwa akutama Shalom akutama era bambi mukazi mufumbi nesinga nanobadda nze toyogerera muntu wange bw'otyo n'atantama waliwo ekirala kye bamugamba naye maama sisobola kyogera nze kiŋŋambe otya kiwedde bakikye kiŋŋambe bamwebaza nti bannaye babaza maama abaana nti bannaye weebale kwagala Shalom weebalire ddala nga balinga bagamba kutayagalika effujja alina lingi kyamwebaza si kyamaanyi badde manyi waliwo ekyamaanyi oyagala ebyonoonese tebiriiwo anti era gw'obigaanye ebifuna twebaza abawagizi ba Alien Skin mwenna mwebale nnyo mwebaliddira mwongere mumusabira ajja mu kkooti essaawa yonna tulabe ekiddaka nate ate Haji bagobyeyo abakamera mu musango muveeyo abakamera mwe mumanyi kati ki ekyagobezaayo abakamera mususse kati tunaamanya tutya oba Haji mukyamu kati olwaleero kati gundi bamututte mu kkooti ani ono yani ono banaye kano akavo kebakwata kali wakavoola omwana kategedde naye kati nga temubitegedde famuntu bitegedde bwe mutabitegeera mubaaki kati otegedde ebyo tubadde tetubinoonyerezaako nnyo gwabitegedde gwabadde abinoonyereza naye namukasa banaye namukasa beera mu kukisa namukasa yagambye embuuzi oba abaana bafango ne banvuma banvume naye Alien Skin yamanyi era yamanyi ate kati ani amanyi ngaabana kati namukasa bw'anaamudifendinga ne bamuta oba bw'anaamwogerako ebirungi emisango gye ne gimuvaako giri misango gye yamanyi neyabamuwozesa otandise kati esaawa zino bali ku masolo baali ku masolo n'ekisiraani kye bannanga abaana kye bakola Queen bana Queen Masolo mumuveeko zisiraba kye mumukubira kiki bannanga oli bamuvumidde buwala y'ekisiraani ne bagimutana mukyala ali lubuto naawe yogera bulungi oli mukyala munno ŋŋambye bamuvumidde buwala y'ekisiraani sige nti nze ngivumye nvume yaki omukyala ali lubuto ate nekiba ate munnaye omwana wa Kibanda yabagamba ebyo tabyagala naye n'omwana wa Kimenka alina ennaku ayagala biri ayagala bintu byakulaba nga Kimenka avuddeyo ali bweru yeeyagala amugjeeyo tusirike ayagala bintu bya Kimenge kubeera kati ye omwana wa Kimenka anaasanyuka nga taata ze dread tekulitaamwegaani omwana anakkiriza nga azze kawalaata taata twafunye enkuufiira tonagiraba eyo enkuufiira bagambye trending okusinga ekintu ekimu wano naye abaana ba social media nze temubanyongera bagambye trendinga okusinga akavi waliwo yagitumiza yagala emitwalo nga simanyi meka ali bweru ezo enkuufiira eyo naye enkuufiira eyo erabika si yabwerwa nze nalowoozeza ze zino ab'emikono mu prison zo mu bye bakola era bwe kiri kubanga enkuufiira eyo era kati prisons yamaze dde ofuna ssente enkuufiira muveere mutubuulire
nze mu ndowooza yange naye nabeerako eyo munda eyo waliwo mukadde wange yali abeera munda eyo bakola ebintu bingi ntebe nzigi kapentry mweri ab'emikono bazimuwa omusibe bazaagundi balina we bakikola bakikubye era eyo ndowooza ke kaseera enkufiira yeetunde era yawo aliyeni aba yakoledde bali akatale ajja kuddayo babangi naye kale bambi ekomera teryagalika naye prisons nga bakusibako n'ovaayo nobagamba balinayo akawumbiko mpulira babagamba nobagamba bamugamba fuluma tabuuza oba nkwatawa ayita mbuyisaayizu alabanga awonye era kyova olaba bakugamba bwebanga baadde bakukutte oli mu kaddukulu ka poliisi bwe bakutta toddayo kubuuza nti asimu yange eriwo bw'ate naleka muno ekyebiri tebakimpadde olabira ddala nga bayinza okuzzaayo nedda obeera okyali ali ne bavaayo omukyamu agamba nti ono ate nga agira mbaawo yafa ne tumutadde n'agamba kuki omuntu aweereza obujulizi wuuli azze kati ate mu mutono tugenda mutwala mu kkooti enkya naye gwe baba wayiseemu owagenze naye ante era bodda baddamu ne bagukusaako omusango kati awo kammanje erumu ezange sisobola kuvaayo nendeka kyanyiza nga kyani kyendeka ekyebiri nga nakiwandiisa wali eri naye nawe oli bulala oli mugumuku ebintu ebimu tebabigumiramu bwe batyo sisobola ennaku zino bagaa tolemezaamu nnyo awo wonnemezaamu lwaki nziruka abajja era kunziza baŋŋambe luli wakola oguno n'oguddusa ate nze sijja sobola kubanja kyebiri kye naleka luli nvaayo nzifuna Queen Masolo mumuleke Masolo gamufuukidde amasolo Queen mumuleke mukazi wattu na mumulaba afukamira nasabira mwami mukama amusaasire aveeyo ate ng'ebyo ebizibu bibaawo naddala kuba ogenda kulaba ngali nange eravuye aliyani naye yagonza Queen naye addawo n'akaaba mukakamu eggulo yabadde ku live nabalabyeko ku live ya Kabaata ne Abaho Queen Masolo oli mulira bambi atakutegeera babataje babuuzeeko nze nti nkumanyi oyo alinga ate omukwogera omukukyala ali lubuto ng'ayogera mpola takanga omwana sinza abyogedde ng'ate gwe takanga omwana omuntu omukyala ali lubuto nga yatabuse naye erabira ekiri mu nenga bannange mujja tuleetere omwana abantu mwenna abakayenya Queen Masolo mbanaye mu mukayenye nga mukimanyi kyali lubuto nti omuntu ali lubuto omuntu ali omuzito akola ki nawe ate totukuba nnyo ombuto olaba gwe ye kennyini muntu abeera atambula nabwe atambula nga naye kakati gwe ng'ova n'omukanga omanye ebizibu byogenda ofuna akale luveemu tulabe ebizibu biki byeyogera anti gwawoza mbu bamukanga kyogamba bwe batamugambeko kuba nga bamugambeko kati bagenza okulaba nga ekyo kye balina okwogera nti ekisiraanike kikabbo kye baalabye omuntu tuddembe ly'okwogera kyabaalabye bannaye ebyo ebintu temutubuzaabuza ffe tuli bw'aba ng'abadde tasibwangako bukyanga baabadde nabo nga kwono we yafunye obuzibu baba balina okyogerako si kibi naye yennyini alabe waagwa amanye nafunye obuzibu omubanda abimanyi yali ayingira wali ng'agenda agamba yo kansoke ngende nkolemu wali ku ssente ng'abagamba agenda pakasi n'agamba kati oba basobola kusiba Bobi Wine kati nze nzaani yasookedde okumanya nti ekkomera lyekkomera nga gredi zirudde ku mutwe naye omuntu yenna ng'agenda Luzira nga bamukutte ng'agenda Luzira abakulira ekkomera baabagamba abakulira amakomera nti okuggyako ng'enviiri ezo ziriko embeera yonna nti ng'ekizibiti tebatasobola ozikuggyako kuba omulamuzi ajja kuzibuuza ajja zeetaaga naye oba si kyekyo ziba zirina vaako
omuntu ayinza okubagamba omuntu ayinza okuba nga agenda kwogera nti yalina enviiri nga ziri bwe ziti na bwe ziti bagenda okutuuka nga omuntu takyalina nviiri mwaziggyako kati ekyo ku bujulizi obwo nga boogera ku nviiri ezo tebasobola era bakuta n'enviiri zo kubanga bakiraba nti obujulizi babutta naye nga si kyekyo olutuuka nga eri ekikabi nkwata ebikabe babikuba isha ebyo ekikabi kukwata bajjajja bava muzukulu mulateeka wangi tamujjako wangi mumusibe nga we mwagala ajja kubakuba ajja kubakuba ajja va ku busibe otisatiza bafaani ajja va ku busirikale omusirika yagawaayi ate ova waneeno naawe ojja kusibwa bwezisalako nga bagandekera amadredi sibitegedde ono gwendi naye yeye bajjajja bagenze bajjajja bagenze naye mukama nze simanyi leero ndi kuki tuli mukola tambuza program mukama katonda naye nga Queen Masolo wamava ku bantu awo mwoyogereze takusuuza kayanziko ani amugambye nti bakyawagana teri amugambye nti bakyawagana wabula boogera mutwale eri omuntu okwogera ddembe lye naye mana nze kyenalaba abantu tebalina oba abantu tebaagala muntu ng'alina kyamusinza omuntu ng'alaba ng'olina ky'omusinga afuba nnyo okulaba nti akyonoona kati awo bakyonoonye bali mu kwonoona naye balimba oli akamuntu amweyagalira ani abagambe baawe anti yakimuleetako ekyo mu kaseera ate okwogera ku ekyo ky'oba olabye si kibi ekibeezaawo mukutu kulaba bye tubadde kati fe abantu badde tetukitegedde nti oba Queen Masolo alinawo akasiraani ke keyataddeho kati bakitangazza bye boogera si bituufu kati Haji ani alina ekisiraani okusiba Haji ani alina ekisiraani Haji omugeraageranya ku Queen sooka ombuulire Haji okumusiba ani alina ekisiraani zuula wangi zuula oba yagana kukkiriza ekisiraani kye n'agamba singa Haji teyayagala zuula tebandimusibya nti olwo kiggwayo anti kitegeeza nti oba Haji yali olinga agamba nti Haji yali alabuse n'atagamba waali ono omukazi kamwesonyiwe n'ekisiraani n'alemezaamu n'agamba nti olimba ojja kunjagala kifuba kitegeeza ensonga sinza okuba sizeeziri naye musemu omugambo ate nno kijja kumusibya olaba baatuganye kati tunaamanya tutya nebigenda mu maaso kamera nga zivuddewo nga kamera zivuddewo kimanyako abaategedde nti Haji gumusinga Fulufiga kulikayo Fulufiga twamulabyeko yagenze kulaba mutabani we yagenzeko eruzira agende alabeko ne Haji agende kulambulako mutabani we nga yatabukano nga kyekimutabula abaana nabagambe temujja wano kiki ekyabalesa ate yavudde ne yeetonda munsonyiwe abaana ba Fangone ku Kabira kubanga munayina nga mumanyi embeera yali etabuse ng'otambula oddeeno kati omusajja bamuzizaayo naye omuntu yenna omanya kasita omanya ensobi ye kasita yeetonze kikyo kye nali ŋŋamba n'ezzuula obutawanvu ya nsonga kasobi kamala bingi naye annaaki Haji yakya ekkomera likyamunywezezza akayalya Haji akayalya ekkomera likyamunywezezza va mu byokulya ate era limunywereza kulya ate limunywereza ki sebo nyabo abali eruzira bangi naye nga ku misango egyo nga tebaginoonyerezaako guno bali mu gunoonyerezaako bangi gye bali nga tebanoonyereza naye guno banoonyereza naye olaba bakyamulemedde ayalya naye kasita olaba ovudde mu Haji bizibu sinnamuvaamu mpulira nkyali ku sayidi ye naye ayinza obba yalya bayibawe n'omwami yaŋŋambye nsibe ebintu ng'obudde bukyali ng'olagawo namugaye ŋŋenda wa Haji namugaye just kyabadde kyalumu Haji bwadda kumukulisaayo nkomewo
kati simanyi oba agamba awulire naffe tugatandikako ddi nga bangobye Haji n'atantwala. Tumala kumulinda bw'avaayo. Anti naye bwe yaŋŋambye lwavaayo agenda okuva gy'avudde ayolekedde edda tansangawo ko nze nadde ngenda kyalungi. Naye wagamba mbu Haji asooka kunaaba? Asookayo kunaaba ku balala so si nze. Kyomwagala kujja gy'oli? Nja kumulinda, nja kubeera ku layini naye nga tasookedde wange. Anti oli aba ategedde nti bamutadde leero katono osulawo. Bw'aba nga nsooka mubuuza wali nga tannagenda gy'amalira okunaaba eyo. Haji bangobye nzije n'obuntu. Nedda ky'oba okola kati ebintu ngeri gye baabigobye mu kamera onootegeera otya nti kooti eddaka yadde kubanga twandigenze ku high court n'otuula bwabula n'omulindira bamuta ogamba munnaye nze naye bannaaye Haji nno olina obuzibu tumanyi ebintu bino wooli era obiraba abakyala bangi bakulinze kubanga bagamba Zuula yabaleetera obuzibu babagobye olw'embeera eyo naye ng'ate gwe embeera eyo osobola gigumira balina abaana. Ate nze saagala bingi waliwo Kazuula waatayagala nze wabampa ye Zuula ayagala ebingi ekibbi olina certificate diploma degree yaabwe n'abaana nja balera Zuula teyeeraliikirira abalekere saagala bingi eri ennyumba ze z'abadde azimba sizirinaako buzibu. Ennaku eri mu nsi kwegamba kati weepikira naawe maali ya Haji nkulaba mbadde mmanyi era nange mba nja musanyusa mpe emaali kyogange ndatwala yabwereere nkulaba naye nga bannange Haji beera mugezi owandifunye n'ompita n'enzija bintu n'obinkwasa n'embikuuma bulungi kubanga bano bagenda kubba ekisajja ofunda n'ekibbi ekikazi ekisajja onoolya kaki ofunda n'eribbi ekkazi naye nga bannange tuyingidde Desemba ab'ebidduka mugezeeko kulaba nti mutwala bulungi akabindo kati bagenda tunyiganga aba temutikka kabindo ate nga n'okuseera kwe ekisinga okunyiiza ne babagamba banaye temwongeza bisale bo ne babyongeza ng'amafuta tegalinnye kasita zituukeze ennaku nga batandika ate n'abanyakuzi b'ensawo bananga abakwasa butebe bwabwe ku shoppinga bya Christmas bamanye Kampala gye bajja abantu ez'abanyakuzi zaawedde babalindiridde zo zaawedde ez'abanyakuzi oba obusawo training zaawedde sawa yakola kati ojja ng'okimanyi gy'ozze bajja kuterekera ate bali tebaliko nti kutereka ssente n'ebyo shopping babitereka babitwala so naye nga tuyina ssaawa ya kusanyuka kuseka kulwa naye bannange oba abantu Amoti yandifunyeyo mu kivulu kye abanaatwalayo ambulance Amoti omubalanguzi wandibadde ofunayo bateekewo ambulance kubanga kyo abantu balina okugendako emulago olw'okuseka okunaaba okususse olabye omukolo gwe yagatta omukazi ng'akoma eri omwami akoma wano emperezekeze z'abasajja nga muli mwekoma eri waggulu nga 13 erugogo tujja kubeera nga tuli mu Amoti at 25 atulage naye nze ndaba ebintu byonna kumpi abitulaza ate yabagambye ekisumuluzo bagenda funa bwe bakisuula anaakironda kya pikipiki ovaayo weevuga n'emmotoka agenda gigaba
naye Amooti naye atuleke bw'oba ogabye ekintu ate noddamu nedda ssebo omuzadde alina okubeera bw'ati. Wulira nkubuulire, oli mukazi omuzadde omusajja ye oli muzadde omuzadde alina okubeera bw'abeera ng'agabye ekintu nogaa kino nkiwadde gundi oba akireseewaawo bwe kiveeko wakimuwa. Omuyigiriza obutazira Bukoko yazira teyazira kati oyasalidde waagiwe ku yenna omuwanguzi koko nkunoonya nkuweemu ku magezi nze kankubuulire olabe abagiwe ffe abendwa kwanza sigenda bbamu kubagirwanira kubanga ekizibu nze nakugamba ne ŋŋamba nti koko baamuwa emmotoka eyo n'akapuloti weeri ye ebyo yabizira kati kabagitwale mu kivulu omuwanguzi agyewangulire naye bamba n'anaawangula ate nga n'agigaba akumalamu amaanyi kubanga ekisooka bwe bamala kugamba nti yiiri otandikirawo okuteeka mu ssente onoonya breakdown oba kakaliye egijjewo koko oba yazira okufaafaagana n'ebizibu kambitwalire ku bawagizi bange yenna anaawangula alaba mooti ekizibu kyembaddeko ddala nawe owangula omanyi ogenda faafaagana naye nga yagitaddewo naye nga mugendeyo muwagira Amooti tetuyinza butamwogerako nga 13 Desemba ajja kuba wali ku Lugogo kuuma showground ate abalala bajja kubeera eyo ng'abalala tuli eno mu kikadde wasseba lwaki mu kikadde kivubuka kito tuleke bwe kiki tuleke tetwogeza ate batulondemu tujjanize mu kikadde ne mu kivubuka yonna tujja gendayo naaba wano kagulawo tosibawo olujja aliwo mu kivubuka ennaku zino bakyakonkona bakyegayirira bw'ogaana wali wabeerawo eyateezedde nga ye agumala omunga ngenda nsula Masindi eyo naye ensi eno erina ebizibu si byangu n'ebintu wekanga osize wala ebintu bino si kusula walala naye ng'omuntu asobola kulaga nti ye nga bw'ogambye banneiba afuluma wano ayingira wali namubuuza naye banne twaminako ne nebaafu omusajja ng'akonkona emirundi ebiri mama Pati oba oganye okuggulawo nze ngenda konkona ewalala oba nsembayo mulundi gumu mama Pati ogenda era nga ggula bw'oba toyagala nze ab'okunzigulira nninawo aba alina konkona neiba ate nga ne neiba abaala ati era lwe baalwanagana lwe baayomba namugaga lwaki wagaana nga omuggulira kati nze mukolere kiwe bamutta nga batusiba banneiba mwena mwadde temulaba nti mwadde temulaba ate teeka weri kusoberera sebo bajja ne bakola statement awo wabadde wawulira nti yenaadde mpulira lwaki tewamugudde omukazi oyo bannaye mukambwe muzibu wangi kyokojje munaaye ebyo obujulizi onoobutuweera eri mu kooti nakutata Pati najanga nakwegayira wafuna obuzibu ffe tugenda ovunaana nze namugguliranga buguli kyoga naye imagine neiba yalina ekisa nenze sikyagala naye nga abasajja nedda nze kankubulira abakazi mwenna abatafa ku baami bamu ebyo bibagwanidde oluusi oba weebase bibagwanidde ng'amanyi n'okoona kati mama Pati oba towulira nze ngenda togamba sazze omusajja akomyewo asaana kuggulirawo kati waba nga tawulira nga yeebase ng'akonkona nebba awulira nebba awulira ng'amuyamba bwe kubamu akafaananyi aze empologoma emugoba kubamu akafaananyi nga nange neebase azadduka omubba amufubutudde waggulu eri mama Pati gulawo toggulawo lwaki tagamba mama Pati empologoma ejja ggula lwaki aŋŋamba b'ogaana abagenda kunzigulira
kyokka waliwo neighbor yabadde awulira nga bagulu bamusi agana n'okuyoma nga neighbor olugile lugule gwe ddaawo oti ate onaakonkone bw'onaaba weegalira oli wadde mbayingira buyingizi naye baana bawala na baana balenzi mwekoze bintu bankugambye n'abawanukawo edda si ewakati bukokoko gulawo uwa oli aba yalugudde dda n'agenda okwoza mbu yeenyola simanyi ayanyize ng'oli yaggudde dda naye nga mugendeyo ne Ssebata mumuwagire wadde weewaawo nze mbadde mmanyi kivuuka kitototo naye maama ono ali mu kwoza n'abawanuka naye ate era waliyo abajja kubeerayo senga nantume mu musanga awo luli ebiseera ebyo yali tamanyi kuba sama akube esama okugulu kudde mu maaso kudde mabega naye anyuma gikubira eno mu banuuti wali mu Ssebata teyandijikubye yandijesigaliza nannyini Gomesi buli kika kya Gomesi akirina nannyinizo abagamba nti Gomesi ate nze ngambye nannyinizo nongamba kika kya Gomesi aziina Karo Nantongo naye ajja kubeerayo ku Africana Equatorial Africana naye mujja genda mumuwagire naye aliyo kulwamu oti ebivulu bikyali bingi leero meka sooka oleke 27 zaawa tulinayo David Lutalo nga 3 Nansana ku Holy Farm ali awo nibwe nakuba olusepe kuyingira kwa meka kubira David Lutalo nvaako nawe tena weekube 3 ya David Lutalo awo oyitawo buyisi bwe manjirina nyingira buyingi yes nkasuka kasingo ye nenjimulaga tatunaniranzi ate yagala gikubawa erina weeri ekyo kyenyini teweekooya genda otuuka wali oba tusi ku stage ku gate ng'obalaga weeri ne ku stage n'agenda naye n'amulaga 3 David si ew'ensonyi yamusimba ekyetaano omuwala agenda kino kisinziira weeri awazibu gireke ebeereyo awazibu gireke ebeereyo kati awo kati yogera omusajja watu alabe sitaani waatudde wabeera alaba Katonda yatuddewo kumbe nze ndaba sitaani yatudde wajja kuzimpanga bwe bazisolooza naye no munnaye mukazi watu oli ku kizibu olunajja nga bugamba nti nga 3 David Lutalo wanaabeera ku Holy Farm todda olina nze simanyi kyoliko wali neekubye bwekubi 3 sigaye nti ngenda oŋŋambye alina 3 ayingirira bwereere kubanga neebuuza natunulira n'omuwala oyo akuba 3 ne mugamba bana embuuza balina boyfriend nze nenjiraba sidda nakyo ekikutuka kyogala David Lutalo ava ku mugongo najje nze mmanyi gye bikira oli just amwagalanga ebya just tebikola waawo banaye mutuleke bw'oba owulira oyagala 3 ku bakonzi gw'oli wa kika kye oli David wa kika kye bamuzaala walala naye banaye obufere mpozi ogambe abaana abakubunya kulo obusa badde mu training kati n'abafere oba training bagikolerawa Vincent yaŋŋambye agenda kundeetera abadde mu workshop z'abaana bali naneekolera gyange banneeko saawa yonna tugireeta kakati ggwe eri badde workshop kati ate ggwe training gye mubaddemu baaba kulikayo maama mbono wa kika kye jjajja yamuzaala lwakuba gwe jjajja okimanyi nti abakazi wadde baserebwa abo beekubako 3 z'abantu okimanyi nti wali muntu ayinza okwekubako 3 ya nnyina wadde amwagala atya wadde kojjaawe wadde ya mwanyina tasobola
ogenda musanga nga yekubyeko naye serebu mulamba nga naye serebu ayekubyeko ya kamiliyoni ate walala otasobola. Mama ali mutima ye wa mutima tavaawo. Wekubeko yakafeero gutumanye nga oyo taliiwo nenjagamba nti wali omwagala nnyo. Tokubye nnyo kati oyokya. Nedda kyeŋŋamba oyo kati tuba tumugyewo tumusigaza mu kumujjukira mu nnyimba ze naye kati katugeze ng'ono eyeekubako ya David Lutalo mwana wa jjajja kata nti yafunamu ekizike yali akiraze. Abasajja Mwanga Lutaaya yakaaba mu kuziika mukwano gwe naye saalabanga omwana ono bwe yamujjukira n'amugjayo. Yakiri bandimulese noyandize n'akaaba mugumu ebi. Dembe lyokka ab'oba 10 oba 8 dembe. Naye tebaamugjayo. Okay. Anayi. Naye Kadaama abonyeebonye ku nsi kuno. Naalabye ekitonde ekibonyeebonye eky'omuntu ku nsi kuno Kadaama abonyeebonye. Ssente ya Kadaama erabye ennaku. Abasajja bazibaliddeko. Bakazi bannaabwe bazibaliddeko. Basekadaama bannaabwe bazibaliddeko. Kadaama addewa. Mwazimulyako. Alina gw'abadde ateresa mukwano gwe. Kati baatuse abaana nga babagoba fiizi bagenda kukola bibuuzo. Omuwala n'amugamba mbu baaka bajjajja be baatwala ssente ze yagenda ezuuka we ziri nga tewali. Ng'abalaata bw'atyo. Kyeyamuzeemu ye alina empewo bajjajja baatwala ssente zeeka bajjajja baazitwala kuba teri mubbi yayingira mu nnyumba ate bajjajja banyiivu obukadde 8. Bajjajja banyiivu ku lwaki? Abadde tabakolera nga bye baagala. Oli? Eno gwe baazitutteko bajjajja be banyiivu balina. Kati oli ebyajjajja bino n'abitegeera. Era naye kye yayogedde ng'akaaba nti kati bajjajja nze batwala bateezaanyi baazitutte era abaana be bambi tebakuze birungi. Owulira ekintu nga kikunyoola kati nga nze nsanga muwala wange apaakinze enkya agenda era waŋŋambira nti daddy omanyi enkya nsaba kuntwala ku airport ye nzuukuka 9 gwa kiro nga pipa nteekamu engoye nga nziteekamu nga njiwamu amazzi. Bambi g'amazima sikyabawagira nange. Tulabye abantu bangi ng'abagamba mbu anti Kaduuka weebale ssente y'omusiru omugezi yalya banayisi bituufu. Bagamba mani labbuka omugezi alya ku ya musiru. Kati bwe mutyo bwe mubeera mutusiruwalirako nga mwewaana mbwe nalidde nakibbye nakikudde. Osobola ogenda ku poliisi owawabire bajjajja. Bagambye obuko kakati nogove kweli anti Kaduuka emiliyoni ebyo bagambye 5 10 2 3 4 yazikuba kuno kati ye baani abazibaka naye bajjajja. Bwe yamala bamutwalako ku poliisi ne bamuwa bbondi ne bamuwa bbondi n'avaayo nga ndowooza kirina okuddayo atereeza ekintu bamuwa chance. Ndowooza olwamuwa second chance n'agamba wano wabeera ani yayita Orakaye mpola bamunoonya tebamulaba. Naye bannange abalya ssente z'abo abaana mutuufu bakola bubi abaana abo batoba abaana tebeebaka. Naye nze kankubuulire olaba obeera wano e Kampala ng'ova Kaseese n'okwata akakadde n'okaweereza omu n'omugamba genda njagala abasajja abo bakole ki bankolere kino na kino oba njiirayo ko bulooka trip 3 baba akuyambye ennyo n'ayiwa 2 akuyambye n'ayiwa meka njiirako abeera wa mazima oyo n'omugamba nti njiireeyo omusenyu
trip 5 nakuyirako 3 wagenda na muggulu oyo ekkubo muri omuggulu aba ligule kakati gwoli eri Kaduuka wamulaba ku social media anti Kaduuka n'omulaba ku social media nagamba nti oyagala business kutandikawo ka business akakuleeta sente oyagala kapoloti leeta sente ka business otandise omudaala gwa chapati ani agukolako n'agukubira ebifaananyi bino ebyangu nnyo ne bw'ojja buzaawo okuzanyirawo firimu ow'omudaala avaamu n'ozannya firimu ye kitegeeza era osobola omukwata bulungi vidiyo n'omuwa omutwalo ng'olidde kakadde kati abaana bakadaama bali mu kukaaba bo balina ennaku ate nga jjukira bonna abali mu kukaaba ke kaseera kudda ng'era bw'okyogedde obudde buweddeko obudde tebalina yadde 10 kati nno yanti Kaduuka bamunoonya bajja musiba naye bajjajja bagenda bajjawa jjajja ddungu jjajja lubaale ono yennyini abatulage naye tabalaba kakati nakulabye nga balinga abazze oba oli awo tuyambe ogende abaana bakazi bannayuganda bakazi akubba teyeesodde namu nga tavudde namu nikambuuze kati ebyo bwe mugenda mu mateeka babiwuliriza kati nange kyenkugambye nkubuuziza poliisi ekwata etya jjajja kuba nti bano balinnya bagenda kwani boogerera kwani kumutegooni gwono bakwata mutwe bw'aba akomyewo ajja kujja tulabe sobola kumala gamanyira muntu sente myaka emeka akoze emyaka gye ebiri kyokka n'obwana bwe tebukoze ebibuuzo ebibatwala mu kibiina ekirala awo poliisi tebanagitegeezaako ani agenda ogimugoberako nga ye yennyini ali eri yeyabeesiga bwe yeesiga muganda we muto we mukwano neiba we bibambi okumanya nga bali bajjajja banyiivu sente bazitutte n'ebintu bye yali yaterese wa neiba ne babizira ne babizaayo mu maka ge yali yateresaayo engoye ze nti omwami waleeta abakyala baba bayinza okwemakula bajjajja banyiivu byazzeeyo byoka muwala musajja ye yatuteyo n'engoye eri kale n'ojjajja bayinza okuba basanyuse ne bagamba nti n'omwami ebyo tuli wano ojja kumbuulira wakyogera ne nkugamba nti oyo zirina we ziri awo tezikyaliwo n'omusajja tujja kusanga nga taliiwo bajjajja nga bagambye nti sebo va mu by'okusaaga kati nate ye omusajja omuwala ye nga ye eri yafunayo no takyamwagala ye yagambye ono ne we batwala naye sente ze gale nga byembi bisekerwa naye bakadaama mikwano gyange mwena gwe gomanyi nti oli mukwano gwange kadaama weebereremu tomala geesiga muntu 10 ku kinnaakyo ate naffe abazadde naffe tetukyalina makulu oli yateresa maama we banandigambye ziwe ennyoko yateresa maama we adda amugamba baganda we baali babagoba ku masomero naye toyagala basome nga naye awo nno kale oba ate awo ne maama oba okoze bubi mukulu tulona kasente kange nze mperera abaana ajara ekyo kirala baana bano buli omu ayinza okuyambamu naye gwe omanyi kye bakugamba mbu bajjajja sente baazitutte bajjajja baazitutte abo tolinawo wabawaabira naye gwe mukulu twona zina okubeera eri ng'okimanyi shuwa kasente ko gye kali mamawo n'atagamba nti mpeererako baganda bo ng'oli eyo okola n'odda okomyewo n'agamba bato bo wali oyagala batuule ng'ate gwe oweereza kale kwanti Kaduuka ne bajjajja ne mama ziweereddemu batobo aliwa kale kaani ani kale nedda twagala tubeere kukokuwa kiri toyagala tugambe kati tuziweereze abazadde baweerere nga bali baganda baffe kuba yeringa kale omanyi waliwo omuntu ali omukwano gwange
yatuuka okuwasa n'agamba kangende ewaffe mu kyalo on'omukyala bw'aba abbye wakiri oba oli awo ku kyalo bali mugamba munnayi tugenda kuswala ebintu by'omaligize eyo tugenda kuswala naye omusajja omuntu akubbye afubutuka eri Rakai ani agenda kusaasira okutikka loole yonna nate nze siwagira wa ku kyalo kunziba lwakiri anti awuli agamba omanyi lwaki ate yono gw'olabako empala n'agenda gigeza kwagalize n'okufa nti buli lw'onoomulengera wuuyo eyanziba naye oli ow'Erakai yagenda dde oba ali bulungi oba tali bulungi tomanyi owepenaki nze mba saagala wa ku kyalo maama ngenda ne maama wakiri yaweereramu ki nti era kyekirina okubeera fayida naye nakyo si kirungi bane ensente z'abakadama baziwa ebitiibwa banaye tewali awa ssente ya kadama kitiibwa taliiyo sinamulaba benzirako awo nabo bennyini banyumizo tebaziwa bitiibwa nabo bennyini bazijaajamya baagala birungi naye ate bw'aba asigazzaawo ne we gibeetaano gimuterekera togiweereramu baana abo maama mugugu gw'abaana naye kankubuulire omanye sente ya kadama obuzibu bweyina kati kangamba akuweereza akakadde obukadde 2 olina kamu 9 kuwaddeko 10 n'osooka n'ogamba nti wali omusenyu mbadde mbulako trip 2 ate nga bibyo by'olowooza sibibyo nosooka oziteekayo wali nja zizzaawo bw'omala ziteekayo wali n'ogamba ate kakati buli mwezi oba kushuba kanfuneyo ku mabaati nja kwetereeza kakadde ke kasigadde kaweddeko ziweddewo kale n'obala omwezi ogujja n'ogamba omwezi omujja ojja kuleeta ayinayo emyaka 2 wanajjira nja kuba nzifunye kumbe ziwera nesitereka sente sijagala ya buzibu twalako abaana out abaana bakuba ebifaananyi abaana bambaze boti nga yo ogimenyekere ogendera ogiryako naawe oba ogikoleredde kati efikawo eyo gy'olina otereka naye n'okuteeka ku pressure mukuto ne tosaa kuba yalanga eyakadaama eri wali g'omanyi kadaama akutuma ekintu kadaama mulabi olina okubeera n'essimu ekuba ebifaananyi ebirungi oba ekwata vidiyo data olina okubeera naye ate nga si yamuggulidde n'obutaba online kikuye mbedda njagala kugamba okana baba bayita batya abo bakama baabwe simanya papa simanya obedda kali wano eno kanta wano naye weebuuza kati kankwatirako wa n'amala akunoonya nga takufuna nga yaweereza ssente ojja mubula lwaki wasoose kujja kati lwaki wajja anoonya ku bonna abali online balabe nga bakutuuka omanyi kadata keenu tebakategeera bonge gye babeera ku wifi naye nga tubagamba bakadaamu sente zammwe nammwe muziwe ekitiibwa tumanyi butya naye nga sente muziwe ekitiibwa nammwe omuntu ng'akwesize omanya nti omutima gwo tegujja kusobola mugambe sijja kusobola okusinziira ku bizibu bye by'oyina banayinze temumpa sente zammwe temunteresa kikumi kya kadaama tonteresa ekisooka saagala kuntuma kadaama oba mukozi namba egyo ye eri bamukozesa naawe okukozesa bw'oba ayagala otwalire maama esukali olina okugendayo tokugenda ebifaananyi kyogamba bano baava esasudde abantu baava esasudde abazijajja kati yesasudde adde nga bamutuma ate twalayo kubanga nti kadduuka twamulabanga oluusi ali mu mmotoka alina n'eneeti akuma puloti z'abakadaamu kati awo yesasula myaka mingi lwakuba ate poloti teyazibalaza naye kibi nnyo okubeera ng'okutuuka emyaka gy'okoledde emyaka 2 nga waddukawo n'ogamba mu ggwanga temuli mirimu n'odduka eri n'ogenda emyaka 2 gy'okomawo n'okomawo obufumbo obugenze ate nno kankubuulire n'ono munnaawoza mbu yafunyeeyo nkusiba kati munne yafunyeyo yakabyedde ebizibu ayagala ngoye nga kyoli gw'alina gwawaani naye mukuuza kimanyi abasajja beeyo bakuuzi bali abaana bagiyita offline bagiyita online shopping bekiri bali abaana bakuuzi abalenzi bakaba ebizibu balinga bakazi nze natunudde ebintu byamusaba nga nzajalawo binsabira mpetavuusa nze nina okusaba ate gonsabe ati eyo nayo puresha yakubiri yerali azinoonya nga bw'oyogedde okumanya byebwala byasirwale n'akaabira obukadde 8 eno yeraliikirira omulenzi obutagenda ebyo bye yamusabye
Tokeno n'abaana tebakoze ebibuzo yeraliikirira. Oba abaana bano bakwata ku kaki alina kanyweza nga oli pressure zimutta n'alaba ng'anoonya ssente wamala zimuwa. Love n'agisaba. Atalina budde obwo. Kubanga ne bakadama tebawase. Ate abalenzi baategeera abaana abo. Bayize kuba babadde boogera essimu n'agijjako. Ne bw'obeera ku ssimu asooka kubuuza oliwa? Ndi Uganda, alaba Uganda anampa kaki? Kuba n'abakwanira ku bitimba ayagala awulire ndi Dubai. Internet kyekola abaana. Bw'amala kuggyako essimu n'agenda n'anoonya ya Hajara naga Hajara nyambaako ntekisingireko omuntu wange n'essimu yange naye I lost my phone. Essimu yange nali nagigula obukadde 2 n'ekitundu kati yafa mamini baagibbye. Kati ono obeera naye kumpi ono agenda Masaka tosisinkanye bwe sisinkanye wano n'agiva kati nkole ntya kati ojja kanoonye ku ssente ojja kugira ofunayo omulala akuyambako awo n'akomawo ku ndala kati nkole ntya sente nziweereze ku ki n'aziweereze essimu ng'eddako tuva katunzike programu yaffe eno kubanga Kadama nze nkusaasideko nnyo kubanga mikwano gyange mbayina bayekumira ku Tona's Media ngwemwe muli naye mbagamba bannange sene mugiwe ekitiibwa ate omutima singa ofunamu enkenyera ng'omuntu obadde owulira oyagala mwesiga naye omutima n'owulira nga gwesiseemu awo oba okoma. Kuba ne banka nazo nzibu ziwulira nga nazo zazi n'owulira abeekalakaasa banka yanzi omuntu wange yanziba mukwano gwange yanziba ssente yandigikoze ati mubeere bulungi mweraba. Kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 4 7 6 Tronas Dry Cleaning ebujuuko.